Yes, Faadi TV jinkwaniriza kadi kano wasiza otya oli otya jeba gyosizako engalo enkyaliro ngina kusaba subscribe nga tompere video no like bagita Faadi TV nibane updates zinava yuli kadi buli sawa ngo tusaka mawuli gatambula mu bantu bafa abenjawulo abamanyi mu ggwanga lyaffe Uganda. Esaawa eno ensonga zense nazo nsonga za Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga abataka bangi nnyo ku byalo bavuddeyo nga bamutabuya nga bagamba nti basusse nnyo okweka ebintu bya Kabaka, basusse nnyo okutambuliza obulamu bwa Kabaka, obulwadde obumuluma basusse nnyo obitambuliza mu nkukutu. Abataka bangi nnyo batabuse. Katikkiro Charles Peter Mayiga baagaana abamawulire bonna okugenda nga basalimbira mu lubiri. Baagaana yensonga lwaki ebikwatagana Kabaka kizibu okubitegeera era abo babitegeera kosa ne website ezisinga ne pages ezisinga otekayo amawulire ga Kabaka abasinga bagajjayo mu nkukutu olw'ensonga nti byakyama. Katikkiro wa Buganda kosa n'abakulu abalala mu lubiri Emmengo ebintu bino tebaagala biteeka nnyo mawulire, tebaagala nnyo biteeka mawulire ensonga nti Kabaka w'amaanyi nnyo. Yensonga lwaki baagala biteeka mawulire naye abataka bangi nnyo bavuddeyo nga bagamba nedda kisusse. Esaawa eno Kabaka yatwalibwa mu London, eddwaliro baliyita Royal Hospital liri mu London mu ggwanga lya Bungereza, liri London mu ggwanga lya Bungereza. Kabaka yatwalibwa esaawa eno wenjogerera gyali naye ng'era embeera si nnungi bw'otunula ku mawulire agava naye nga amawulire agavayo gonna gavaayo kugamba gavaayo ga buswazi olw'ensonga nti byakyama. Katikkiro wa Buganda yalemesa bonna ab'amawulire abali baagala okugenda ku Kabaka mu London bonna baalemesebwa. Teri kufulumya bintu byonna bikwatagana Kabaka mu public as usual nga bulijjo as usual kugamba sigwe gususse okubanga obulamu bwa Kabaka alwala nabitambuliza mu nkukutu nabikumanga byakyama sigwe gusoose nebanga eriiseera n'ebisaawa yatwalibwa e Germany era byali byakyama. Oba lwaki tewali amanyi naye nga abataka bagambye nedda kisusse nnyo newankubadde Kabaka kyetaagisa okubanga batambuliza obulamu bwe nga bwakyama naye kisusse. Abataka bangi bavuddeyo nga batabuka nga bagamba nedda bagambye Katikkiro kisusse nnyo okubanga obulamu bwa Kabaka babutambuliza mu nkukutu ate nga n'abataka bennyini abataka b'okubyalo ab'Obwakabaka bwa Buganda nabo bennyini baagala kumanya ebikwata ku bulamu bwa Kabaka naye nabo bennyini tebakimanyi kitambula kigenda mu maaso ku bulamu bwa Kabaka ate nga bataka ba Kabaka tebamanyi kigenda mu maaso ku bulamu bwa mukama waabwe tebakimanyi nabo era nabo beewuunya bagamba nedda kijja kitya okubanga tumanyi na Kabaka biseera bamutwalidde London. Era amawulire gano okusomokayo okujja mu public nga galaga Kabaka nti atwalibwa e London yasoose esalise kutwalibwa Nakasondozo olengera eddwaliro balita Royal London Hospital era nga BBC News yalikolako okunoonyereza nga ly'amaanyi nnyo mu London wali yatabu nnyo disinga kujjanjaba abantu b'amaanyi abakulembeze b'amawanga abakulembeze b'ennono mu mawanga era Kabaka gyatwalibwa e London naye nga bambi kibi nnyo ku side eyo kibi nnyo kubanga Kabaka waffe obulamu bwo bukyagajjukira e London ewafiira kitaawe nno taata we gye yafiira era Bannayuganda basinga bavuddeyo nga boogera ebintu ebigambo ebikanga bisijja kwatuukiriza kuyisa mu kamwa naye nga basinga kye basinza okusakasira nti eyo wafiira taata wa Kabaka eyo gye yafiira kugamba Kabaka waffe Katonda bannaaye yekka gwe tusigazaeko okubanga twesigamako okubanga tusaba amukuume Kabaka naye nga ye embeera bantu bange embeera yo si nnungi naye nga Katonda waba asazeewo nti wa Kabaka waffe ajja kuwona naye nga ekiroosa kino kyabataka kutabukira Katikkiro nti basoose okutambuliza ebintu bya Kabaka mu kyama basusse nnyo bikweka bisusse nnyo okubeera ebyenkukutu bagamba nti bisusse nnyo okubeera ebyenkukutu ate nga n'abataka bennyini tebalina kibamanyi kigenda maaso ku bulamu bwa Kabaka yatwalibwa e London naye abamu tebamanya kumanya nti yatwalibwa e London abamu tebakimanyi. Zisirabangayo kintu kituukawo mu ggwanga muno nekibeera so silent nekiba nga kisirifu nnyo nga ebikwata ku bulamu bwa Kabaka kizibu okumanya biki ebitambula ku bulamu bwa Kabaka essaawa eno era bino ebyasomoseeyo simanyi oba ani yabisomoddeyo oba ali mu lubiri bano abaagala bamanye biki ebitambula ku bulamu bwa Kabaka simanyi naye oba ani yabifulumiza simanyi nakumanya naye nga musubscribinge